devotion that John Malone sent. Abakamani mukabuze kebeyirako. John Malone, London. So, I want you to, okay, I'm requesting that you use this on the morning of our wedding day, on vacations, on anniversaries, and any other thing that God wants to use us for, and you think it's significant. I want you to use this. Everything else is a surprise. You can check it when you reach home. But give me back my chocolate. You know I love chocolate more than you. Yeah, I love you, babe. Yeah, that's it. Amen. Hi, babe. Agambye atya katindo bamutwale bamugende mpulidde omuyita beepu jana siddamu hey mama. Olunaku olw'eggulo nakuwaddeko katiiza ku highlights ezabaddewo ku mukolo gwa Baby Glory awamu n'omuko yekka mu ggwanga erya Uganda John. Abaana baatiimye omukolo. So nkuleetedde ne highlights endala osobola okubeera ng'ozirabako engeri nakuwadde details olunaku olw'eggulo. Guno omulundi nkuleetedde just highlights ne moments z'olina okubeera nga towamisinze. Oba abadde ozimisinze zirabire wano eno nga sinabeera nga nzikuterako kankusaba subscribing wano ku SMX Media tojja kubeera mu missing updates naddala nga zino. Still wano ku SMX Media kujjukiza bannaffe abalegi t-shirts oyagala kukwatira luyimba lwa video oyagala kukwatira luyimba lwa audio oyagala kukolera visualizer bakubireko ku enamba y'essimu. On top of that nga bazipromotinga ku TV stations ne radio stations ez'enjawulo.